Bisaka yafa oba nedda? Omubiri gwawumula. Gwawumula. Yes. Ne baguziika? Tegwaziikibwa? Yes. Tegwaziikibwa olw'okuba omubiri ogwo gwakazibwa. Gwakazibwa? Ne guteekebwa in a special room for tourism. Nti guliwo kubeerawo paka. Nti n'abalijja ebiseera ki baliraba nti ono omuntu yatandikawo enzikiriza y'obumu. Bwe tumala okwejjusa tulina box gye tubiteekamu. Ogambye kwejjusa? Yes. Okwenenya. Kwejjusa. Okwejjusa oba okwetereeza. Box gye tubiteekamu kituufu byokyebwa. Mu kadde kaabyo byokyebwa ne bivaawo. Naye ate tekitegeeza nti ekibirwa kikuvuddeko nga bimaze okwokyebwa. Wano w'okiwandiikidde nti kino ne kino woonera. Bwe bigendera. Yes. Kaakati we nkugamba nti omukulu alina concept ze yakoppa eri mu bakatuliki n'akyusaamu katono. Ayawukanirawa ne bano abagenda mu kasengo ono n'atuula eno n'atuula eno n'ayogera. Ono yakyusaamu bukyusa nti kati wandiika buwandiisi. Bisaka yazaalibwa nga ffe bwe tuzaalibwa. Naye mu kuzaalibwa kwe yazaalibwamu n'ekyenjawulo nti omwoyo gwa Katonda gwamulonda era ne gumuzaalibwamu. Era erinnya eryo oba obusobozi bwe liviiraawo. Kati ffe tubyawula nti Bisaka ye bode gye tulabako. Kati ate omwoyo guli ogw'obwa Katonda gwe tuyita oba obusobozi. Headquarter za Katonda ziri luddawa? Kapyeni. Kagadi. Onaasonyiwa okuseka. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions.
Alright, mwenna abeekumidde ku mukutu guno gwa Unique Media, mbaaniriza mbabuuzaako amugamba mutya, wasiibye otya, wasuze otya okusinziira ku time gy'oli mu kulabirako vidiyo eno. Tubeebaza mu channel zonna okubeera nga olondawo Unique Media n'otagenda ku ndala. Data wa buseere naye obeera nga weekuumira ku eno then ate kizzaamu amaanyi. Samike ge mannya agange. Roland Sseulima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu kitambula loud and clear nga kirungi, ekifaananyi nga kiri okay, sound ng'omufuna nga woteekeddwa okumufuna. Tumirako mwenna abeekuumirako nga muli mu nsi ez'e abali mu Buwarabu, abali mu Netherlands, abali Australia, abali USA, mwenna tubaagala nnyo era ne tubeebaza. Mwebale kutambula naffe omwaka guli gwonna, ne guno tubasaba tutambulire wamu. Kale olunaku olwaleero omuntu gwe nnyina ku set alina kuba yeeyanjula mupya ku seeti era mulaba gusooka, naye azze lwa nsonga. Ndowooza vidiyo ebbanga eriyise twakola vidiyo wano ey'omwami omu yali ayogera ku ow'obusobozi Bisaka. Simanyi oba ndyogera bulungi oba nedda ajja kubeera antereeza. So nankubira esimu naŋŋamba no, ebisinga ebyayogeddwa bikyamu. Neŋŋamba why not, jangu otutegeeze, tulina ebibuuzo bingi byetwagala otuddemu, tulina answers ze twetaaga. So naŋŋamba tewali buzibu, nja kujja. So bye ngenda okugezaako okubanga mubuuza abituddemu, so owuliriza bulungi. Sebo, ogamba otya? Mbuulizaako ku bantu bange abo aba Unique Media. Abatuwuliriza mwenna mbalamusizaako, suubira obulamu bulungi. Okay, amanya yenze omuweereza busobozi nga nviira bweyogerere ebitambiro lyensabiramu lya bweyogerere. Okay, ojja kunywerawo ku ddoboozi katone. Kasooka ntandikira awo. Ffeno tugiyita kkanisa, lwaki mugiyita ttambiro? Ekigambo itambiro kiri mu Lunyolo. Kitegeeza ki? Lunyolo lutoolo, naye bwe tuba tukikyusizza mu Luganda kitegeeza eggwenyozo oba abantu we babonera. Oba oyagadde kiteeka mu Luzungu, it is a healing place. So it's more of eddwaliro. Yes, in brief, oba oyagadde kiteeka mu olwo lulimi, naye mu lulimi lwaffe libayita mbiro. Omuntu nga olina obuzibu bwo gy'oddukira n'okukiwona. Muba mugenze mu ddwaliro kuwona oba kusaba? Byonna bikolebwayo olw'ensonga nti mu kusaba kwaffe bwe tuwonyezebwa endwadde zaffe z'emyoyo n'emibiri. Kale. Yes. Bisaka. Mpulira bamuyita Bishaka. Simanyi kituufu. Ojja kuba oŋŋamba. Yaani? Kakati oli okumuyita Bisaka, namuyita Bishaka. Ndowooza kiva mu lulimi lw'omuntu oyo. Okay. Kubanga waliwo Omukiga yali akiyita Bishaka, Omunyankole Bisaka, Olunyolo kwegamba nti accent ekyukamu katono lwa lulimi naye ekigambo kisigala kye kimu. Yaani? So ow'obusobozi, in fact amannya ge amatuufu tumuyita Omukama Katonda ow'obusobozi Bisaka, ge mannya ge geego. So bw'ombuuza nti yaani Bisaka, Mukama Ruhanga obusobozi Bisaka Katonda, naye yajja atya okuba Katonda? Ndowooza kyobadde ogezaako okubuuza. Sooka oŋŋambe yaani, because nze ogambye yaani. So in brief, busobozi. In brief, Omukama Ruhanga ow'obusobozi Bisaka ye nannyini enzikiriza ey'obumu era ye founder eyagitandikawo. Enzikiriza y'obumu? Yes. Okay. So in brief kyekyo. Lwaki mumuyita Katonda? Lwaki tumuyita Katonda? Kuba gwe mukkiririzaamu, si kyo? Yes. So mukkiririza mu omukulu eyazaalibwa nga nze Sami oba nga ggwe
naye ne mumutwalanga Katonda. Yes. Lwaki? Kakati ekintu ky'obwakatonda ononsonyiwamu ngenda kinyonyola mu ngeri ya mirundi ng'ebiri. Nti Bisaka yazaalibwa nga ffe bwe tuzaalibwa. Naye mu kuzaalibwa kwe yazaalibwamu n'ekyenjawulo. Nti omwoyo gwa Katonda gwamulonda era ne gumuzaalibwamu. Era erinnya eryo oba obusobozi bwe liviiraawo. Kati ffe tubyawula nti Bisaka ye bode gye tulabako. Kati ate omwoyo guli ogw'obwakatonda bwe tuyita oba obusobozi. Okitegeera. Kati kijja kitya nti mu kuzaalibwa kwe ne byonna byazaayitamu alina characters zonna, characteristics zonna ze wandiwadde Katonda mu ndowooza yo. Nti naye Katonda akola kino, Katonda akola kino, Katonda akola kino, oba obusobozi abikola. Nga ki? Kitegeera. Kati nga ki? Nga ki Katonda kyakola nga ne nga n'obusobozi akikola. Ne nga yali akikola kuba yafa. Kati nsooke kutereeza kiriwa ekyokufa oba ekyobwakatonda, kuba Katonda tafa. Kati sidindako sooka ongirewo kano chap ojja kanyonyola mu maaso eyo. Yafa teyafa? Obusobozi teyafa kuba Katonda tafa. Okutereezaamu awo kyoyagala okutegeera nti omubiri gwa Bisaka Katonda w'obusobozi yakyusa bukyusa mubiri kubi ne guwummula. Nga Katonda ye nga bw'olina gwe Sami olina omwoyo gwo. Omwoyo gwo gufa oba tegufa? Omwoyo tegufa. Olw'ensonga naye guddayo ewa Katonda eyantonda. Kati kino kitegeeza nti omubiri gwo guyambako omwoyo guli okubeera mu gwo. Ekyo ye kituufu. Kati omwoyo gwa Katonda bwe guba gulonza omubiri gwagwo ba ne gwekolera omubiri gwagwo, kisoboka bulungi okukoleramu omwoyo ogwo ne gukoleramu emirimu gyagwo gyonna. Naye tekitegeeza nti omuntu oyo agenda kustopinga afuneyo ba kyetuyise ba age limit nga takula. Katonda bwe yali akola ensi eno yagikola eri perfect. Nga nature yonna erina kumuvinga nga bwe yagiseetinga. Nga n'obwaba akoze omubiri omuntu otandika n'ozaalibwa n'okula n'okola byonna bye yakutegekera omubiri ne guwummula. So omubiri gwa Bisaka gwawummula ne tufuna omwoyo gw'obwakatonda ne gulonda omubiri omulala. Gwakyusa bukyusa mubiri. So gwalondaani? Gwalondaani kubanga oli ye omubiri gwafa, so ekiri ne guwummula. Kati kusinza ku kyonnyonnyodde nti omubiri omwoyo gwa Katonda mwe kyemukkiriza nti omwoyo gwa Katonda gwalonda Bisaka ne gumutuulamu. Bisaka we yakula because yali alina okukula n'awummula omubiri. Kitegeeza omwoyo guno gwalonda omulala. Kati gwalonda ani? Gwalonda omuntu gwe tuyita obuzibwe Bisaka. Saawa zino gwe tuyita Omukama Ruhanga ow'obusobozi Bisaka. Mutabani w'oli. Kitegedde naye basajja mmwe. Kale tuddeyo wali ekyo tujja kijjako maaso eyo. Tubadde tukyannyonnyola biki Bisaka byakola ebyefaanyiza Katonda. Kati okutereezaamuko ekitono takola byefaananyiriza okuggyako ye Katonda. Kati badde ombuuza nti biki byakola ebitukakasa nti ddala Katonda. Ogamba nti yeefaananyiriza obanga ategeezeza nti si yeye. So mwe mukkiriza nti Bisaka ye Katonda. Kyolambuuziza biki byakola ebikakasa nti Katonda? Kisookera ddala awonya. Era nenkuwa n'ekyokulabirako nti ffenna abasinga enamba sofa nyinza obutakuwa namba ntuufu y'abantu abali mu nzikiriza yaffe
naye kyendi sure nti tuyinza okuba tusukka 2.5 ezaki ez'abantu naye ffenna twanoonya kuwonyezebwa nga mwe muli endwadde ez'emyoyo n'ez'emibiri. Ez'emyoyo ze ziriwa? Kubanga omuntu ayinza okumbuuza njogera ku ndwadde ez'emyoyo ze ziriwa, mwoyo namwe gulwala? Omwoyo gulwalira ddala, okugeza omwoyo gulwala obubbi, eddalu, okulogebwa, abasinga babaloga. Omuntu bw'aba aloze aba aloze mwoyo. So ebyo byonna buli we tuyingira itambiro oba ne tujja ku sayidi y'Omukama Ruhanga Ow'Obusobozi Bisaka, byonna biggwawo. Ekyo kimu. Ekirala, atuleetera okweddamu obulungi okubeera ku sayidi ya Katonda ye kennyini. Okugeza atuyambako okwejjusa ensobi zaffe nga n'oba olina kye wakola mu myaka ng'okyali muto mu myaka 10 asobola okikuyambako singa oba okyerabidde n'akikujjukiza. N'akusembeza okujjawa okumpi naani? Katonda ye kennyini. yes. So akusembeza kujja eri ye kennyini olw'ensonga obw'obusobozi kirabo ky'abalungi. So tosobola kubanga olina ebikolwa ebibi by'okola ate n'ojja gy'ali. Kyova omusajja oli ku vidiyo eri yayogerako ku nnamba, naye ennamba ezo yengeri gye yakyogeramu bwe yalimbira. Naye ffe ennamba zetuyina wano tuziyita ennamba 23. Ennamba ezo ze zituyambako okwejjusa obulungi obuteerabirawo kintu kyonna, ziba ennamba 23. Era okugeza ng'ennamba esooka ekubuuza nina eddagala mu mubiri gwo lye weesiga, nti omuntu abeerawo ng'atambula naye nga bamusala eddagala eyo limukuume, tebamuloganga, tebakola ki. So tosobola kubeera ku sayidi ya Katonda ate ng'olina ne biri bigenze kukuuma oba nfuna. So kitegeeza kati bw'ojja ku sayidi y'Omukama Ruhanga Ow'Obusobozi Bisaka, ebyo byonna osooka kubyeggyako ebya Sitaani. Awo n'alyoka n'oyo ayejjusiza obulungi n'okuwona yawona. So mukunywenako nyinyonnyodde Bisaka ye Katonda okusinziira ku mmwe. Yes, sir. Era okwejjusa kuli kw'ogambye akuyambako okwejjusa okusembera gy'ali yennyini yakusonyiwa. Yes. Kuba ye Katonda. Katonda yasonyiwa. Yes. Kati ekibuuzo kyange kiri nti before Bisaka nga tannazaalibwa ensi teyalina Katonda. Katonda yaliwo, Katonda wadda nnyo ng'ali mwana. naye Katonda oyo okubeerawo kwe yaliwo nga mwoyo. Kuba abasinga nooza mukimanyi nti Katonda mwoyo. Naye okujja in human form mu buntu yajja 1903 okuzaalibwa kwa Bisaka. Bonfuna kati mu human form asobole okutusomesa ebigambo ebituufu ebya Katonda. Okugeza singa Katonda yajjanga, let's say kankuzeeko Katonda emabega, sabi nkubuuzeeko, Katonda ono atwagala nnyo. Katonda atwagala nnyo, ensi eno ye yagitonda yonna. Kakati Katonda oyo bw'aba atwagala nnyo ate ng'alina obuyinza bwonna, singa aba ayagala okujja gye tuli ayinza kujja mu ngeri ki? Mu birooto n'okwolesebwa. Naye kati bw'ogamba nti okujja mu birooto n'okwolesebwa, bw'onooloota olina omunnyonnyola n'akukkiriza, oba kiba kiyamba gwe wekka? Nedda, nze senga Mukama andaga okwolesebwa ku Roland, nja kujja mugambe Roland nabadde ndi mu kusaba Katonda yandaze waati ne waati ne waati. Mu kirooto? Weetereeze. Mu kirooto. Kati it is upon Roland okunzikiriza oba nedda. Ku ebya Katonda tebabikaka. Yes. Kati kino kiri bwe kiti nti the only perfect way Katonda alina kufuna mubiri gwe asobole okutubuulira by'ayagala okutugamba.
singa yasalawo n'agamba nti kanzije ngende tetwandikkiriza. Anti kyenjagala okubuuza nti before Bisaka Katonda yali tannafuna mwoyo mubiri mwatuula. Yes. Kakiza teyakommunicatinganga n'abantu. Kitegeeza Teyakommunicatinganga n'abantu. Kati mu biseera ebyo kyekiri gwe kyoyogereddemu nti Katonda communicatinga mu birooto. Naye kati ogenda okulaba nti bw'oba ocommunicatize n'omuntu omu mu kirooto message yo tejja kubeera spread widely. Kaakati nze nzijawo amaanyi agakkiriza nti Bisaka yajjanga Katonda ye yayogeranga naye. Kubanga labayo. Ongamba nti Katonda yayogeranga nayo sikutegedde mukama wange. Kubanga nze personally siri mu nzikiriza eyo. So nze ng'omuntu nzikiriza nti Bisaka yali muntu nga nze. Yazaalibwa nga nze. Yakita mu process yonna ng'omuntu nga nze ngobanga ggwe. Era omubiri we guba yatuuka n'afa nga nange wenzija okufa. So onansonyiwa wembeera nga ngamba Katonda nga tegume ebitokkiriza mu byenjogera. Ne pointi yange manjagala otegeera ekibuuzo kyange nti kale ye Katonda Bisaka nga we yali omwoyo gwatuula mu ye. Mbuuza before Bisaka Katonda teyaliiwo, yali mwoyo, teyali aliwa, yali ayogera atya? Ekituufu kiri bwe kiti kyenyinza okunnyonnyola n'otegeera nti Katonda wadda nnyo nga n'omubiri gwa Bisaka tegunnazaalibwa. Exactly. Kitegeera. Naye yaliwo in form of spirit. Naye mu kubeerawo in form of spirit abasinga tetwamutegeeranga. Olw'ensonga omukemi yatuwambanga nnyo neweesanga nga oluusi okubeerawo kwe tetukutegedde. Kwe kusalawo najja ne human form n'afuna omubiri ogugwe n'agugiramu asobole otusomesa. Bw'ona omugamba nti ow'obusobozi kino kinnuma omutwe gunnuma agumanyi. N'ogamba mmere n'omunnyo gwakaaye naye agimanyi kuba agirya omunnyo ogukaawa akoze ki agutegedde agumanyi. Kwegamba okufuna omubiri yayagala okutwanguyizaako okumutuukako. Tumubuuze ebibuuzo atuddemu atutereeze n'otutereeza ebikyamye. Mukkiriza mu Bible? Tetukkiriza ku Bible. Okay. Ogenda kumpa ensonga eyo sigirinaako buzibu. Temukkiriza mu Bible? Yes, sir. Kitegeeza temukkiriza mu Yesu Kristo. Si bwe kiri? Yes, kuba tabangawo. Tabangawo. Kati kankibuuze Yesu ono. Yesu Kristo ali mu Bible gye tusoma. Kubeera ebyawandiikibwa biraga era yawonyanga abaaliwo ebiseera ebyo. Ne Bisaka kuggwe firimu eriwa bwe gyogamba eyo yalinga firimu bisitoole. Firimu eri ku Yesu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu
ojjanjabwa endwaddeyo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tugende maaso temukkiriza mu Bible because of essula ezimu. Olwokuba okusingira ddala okuleeta obwawukanye okugeza oli mu Bible kati tubadde mu Bible yemu naye ate Catholic nayo eri mu Bible yemu naye temukwatagana bakyogedde bulungi nti byo bakola byabwe era to celebrating na Christmas naye ate abalala bagikuza naye ate ekitabo mulina kyekimu iso yenjawukana so omulimu ogwasingira ddala okuleeta obusobozi bisaka ku nsi kwe kutugatta tubeere kimu obwawukanye bugwerewo ddala kyovula bafenna tukuŋŋaanya tubeere muntu omu. Okkiriza nti bisaka muntu? Bisaka muntu muntu alimu omwoyo ogw'obwakatonda obuyitibwa obw'obusobozi. Okkiriza nti bisaka yatandikawo kintu kye? Kutandikawo kintu kye kyenandiise cult oba tokivodde? Mba nkivodde kubanga njagala nkutereezeemu ku kintu ku nsonga ya cult. Nnyonnyola cult kyeki? Cult kwe kusanga kwe kuba ng'oyina waliwo ekintu n'ojjamu kopi olw'ebintu ebimu by'otakkiririza mu gurupu eyo n'ogamba nkolewo ekyange nowesanga nga 80% ebintu ebyo tebi bya sayidi eri nga 10% yeriwo ng'ey'enjawulo. Ate false prophecy kitegeera kati okugeza cult, the best example of a cult is Protestant religion. But yeah, Protestant eno yatandikibwawo omusajja ayitibwa Martin Luther nga amaze nga Papa amaze okuwa ekiragiro kya priests obutawasanga. Martin Luther n'agaana ekirowoozo ekyo n'agamba nedda. Lwaki nedda? Ate nga Katonda takyogerangako n'abeeyawulako. Kubeeyawulako kwe kukola kye tuyita Protestant n'aprotestinga. Protest kye kwe kuwakanya ng'awakanya etteeka lya celibacy eryo bali obutawasa ye nadda mu bibye akola kikye. Kati eyo example cult. Kati mwawukanirawa ne Martin Luther King ng'oŋŋamba ng'ate nammwe bisaka yatandikawo ekikye n'atandika okuwakanya. Kati kiriwo ekiti kitegeeza kiri tokitegedde nti Protestant kyendiko nti 10% tebakkiriziganya ne bali naye ate 90% bye bakola bikwatagana na bali okugeza balina ekitabo Bible ne bali bagiina bakkiriza mu Yesu naye bali bamukkiririzaamu. Kati eddiini enzikiriza y'obusobozi toyinza giyita cult ng'erina ekitabo kyayo erina ennono zaayo ne buli kimu ekyayo nga kipya nga tekirina we kikontanira na birala. Enzikiriza y'obusobozi etandikira ku ani? Etandikira ku ye. Ani? Nannyini waayo Mukama lwange obusobozi busaka. Mu mwaka ki? Enzikiriza okutandikibwawo ekisooka omulembe gwatandika 1903 omulembe ng'azaaliddwa n'enzikiriza nejja n'etandika 1908 etandika itambiro erisooka oba nga bw'onoogamba ekifo ekisooka bwe yabeesinga ekapyemi we yatandikira. Mukkiriza mu kugenda mu ggulu? Tukkiriza mu ggulu gye riri lwakuba ekigambo ky'eggulu ffe ate tetukiyita bwe tutyo. Mukiyita ki? Ewa Katonda gy'abeera. Mukkiriza okugenda ewa Katonda gy'abeera. Kyova olaba nti n'owobusobozi atukubiriza okubeera abalungi kubanga ewa Katonda gy'abeera wabeerayo balungi bokka. Kyava tuwa enamba 23 ziri zituyambeko okweteereza tube balungi tugende gy'ali. Zino ziri mu kitabo? Kati mukkiriza okugenda ewa Katonda gy'abeera. Kati njagala kubuuza nga bisaka tannazaalibwa abaaliwo bifo tebaagenda ewalungi Katonda gy'abeera kubanga alina obbatuusaayo
n'amateeka ge yateekawo agatutuusaayo gaali tegannakolebwa kati bo bagenda wa sitaani. Kakati abantu abaaliwo ng'oba obusobozi Bisaka tanaba kujja mu human form. Katonda nga ye ayina engero gye yabakolamu, ayina engero gye yabatereezaamu ne batuuka abamu. Naye ate ffe abaliwo mu kiseera kino tetulinga bali kuba ffe twerabiddeko, twewuliriddeko, katoyiza kubanga oli atalaba. Okugeza bw'oba okoze ensobi ng'obadde ogimanyi, bw'anaakola ensobi nga ye abadde takimanyi, embonereza teba yeemu. So kye tusomye mu Bayibuli kitegeeza nti omuntu yenna aba aliwo mu biseera ebyo, abo Katonda ayina engero gye yabakolamu naye okugeza n'abakwatirwa ku kisa ne batuuka gy'ali. Naye ate ffe kati kiralamu kubanga kati ffe twerabiddeko, twewuliriddeko, atusomesezza, atubuulidde kino ne kino ne kino ne kino ne kino, atulaze ekkubo. Yes. So in brief, yaliwo. Bisaka yaliko father. Omukama Ruhanga obusobozi Bisaka tabangako father. Yaliki. Era tayina wakinnyonnyolera wonna nti yaliko father. Okuggyako yali musomesa w'ennyimba enkatoliki era n'azikola. So yali mu Katoliki. Yes. So father waba yali Bisaka sotukiza yali mu Katoliki. Naye ate waŋŋambye mu ntandikwa nti Katonda yali mu spirit form ng'anoonya mubiri gw'ayinza kutuulamu. Kati Bisaka we yajja n'atuulamu, Katonda we yajja n'atuula mu mubiri gwa Bisaka, badde mmanyi from there Katonda yali alina okutandikirawo okukola amateeka gano, teyalina kusooka kuyisa ate Bisaka mu bakyamu Abakatuliki. Anti kamaleyo ekibuuzo, njagala kubuuza, Katonda yatuula mu Bisaka yatandika kukola mu 1900 bagitaya 1980 woŋŋambye eddiini we yatandika. Omanyi yantandise from ng'omwana akyali muto, n'atamukiriza kugenda kuyiiya nnyimba ng'atendeka nnyimba z'Abakatoliki nga wotugambye. Famire ye gye yazaalibwamu okusooka, jjajjaawe yali musomesa w'eddiini eyo okumala emyaka 6. Taata we yennyini naye yali musomesa w'eddiini Katoliki okumala emyaka 5-8. Kitegeeza nti famire eyo yennyini gye yazaalibwamu yali staunch Catholics. Kitegeera. Era n'omukukula kwe bakiraga bulungi. Era naye we yakulira. Naye lwaki yabaayo? Kyekisinga okubeera ekikulu. Lwaki? Okubeerayo kwe yali aliyo nga mbega. Nti bw'anaavaayo n'akugamba nti naye ebintu bino bye mukkiririzaamu bikyamu. Ekyo kirowoozo kyammwe oba kye yabagamba? Kitegeera. Mbuuza ggwe. Kirowoozo ki? Kirowoozo ki? Nti yaliyo nga mbega. Nti bw'anaakugamba nti Yesu tabangayo, tojja mugandi gwe obijjawa nga tewali naffe, nga toli naffe. Omusajja yali nabo. Kyangu nnyo okugamba nti omusajja byayogera bituufu kubanga yaliko naffe. N'ennyimba yaziwandiika n'obukulembeze obumu yatuulanga ne kakiiko akawa amagezi. Kitegeera. So okubaayo kwe yalinga awagira bye yasangawo asobole okubatereeza mudde mu layini entuufu. So teyaliyo lwasobi. So oli wajja n'akugamba nti omukulu yaliyo n'amala n'atandikawo ekikye abamukyamu. Yaliyo n'amaana n'atandika ekikye nga kifaanana kiri oba nga kyanjawulo nnyo. Era mulina bye mufaanaganya. Mwambala engoye. Mulina bye mufaanaganya. Mwambala ezo gundi. Ekanzu. Muziyita kanzu. N'Abakatuliki babyambala. Mulinga mwefaananyiriza, mwakyusaamu katono. Nedda sewo. Tebambala amaganduula. 80%, actually 100% byawukana nnyo. Temwambala amaganduula. Twambala kanzu si ganduula. Kale muziyite kanzu. Abakatuliki tebambala ebintu ebyo. Kati ze ziri z'oyogedde ganduula. So ezammwe kanzu. Yes. Bano maganduula. Bw'oti bw'okyogedde sewo.
kale kati okugeza so mwambala kanzu teyeetaaga nnyo sayansi mabubonero manya ate bye musiba mu makkati wano tukiyita kitala awo eba ekyali kanzu bakatuliki si kye basiba nammwe mufaanaganya ebyabakatuliki eddasebo kiri kye basiba lwaki bakisiba oba lwaki bambala kiri ate ffe lwaki twambala kanzu kubanga nze wandibadde ombuuli awo anti kati kyekibuuzo era kubanga omukulu oli mu vidiyo yayogera n'agamba nti yaliyo okumala emyezi 4 ne bamusomesa paka yali agenda okuyingirira n'addukayo awo yali agenda okwambala ekanzu n'addukayo mu myezi 4 kyenjagala okutereezaamu ku mpewo wano ku mpewo yaffe wano ku media nti enzikiriza yaffe okutuuka okwambala ekanzu kasita oyingiramu kitwala omwaka gumu kitegeeza mu mwaka ogwo ogumu omuntu oba weerowoozezza ekimala okusalawo nti ekanzu njambale oba nedda so oli kye yayogera mu vidiyo ye nti yali agenda kwambala ekanzu mu myezi 4 kyabulimba kyova olaba nti mu nzikiriza yaffe kizibu n'okuwulira omuntu nti yagivuddemu olw'ensonga nti tuba n'obudde obumala okubeera prepared okusalawo nti ekanzu tujambale oba nedda for 1 year okyali mu kulaba ebintu bitambula bitya n'osomesebwa n'ebintu mu butuufu bwabyo bwebikolebwa nti omuweereza takola kino takola kino takola bwati ne bwati ne bwati kitegeera so lwaki twambala ekanzu lwaki oba obusobozi atufuula baweereza be kuba bye bimu kubanga okutufuula abaweereza be era buli ayambala ekanzu afuuka muweereza kati ekanzu eyo ekisooka obusobozi twambaza ekanzu nga tulina muweereza tumuweereza tutya kusomesa bantu kuyigiriza bantu kuyambako abantu okwetereeza n'oluusi n'okubayambako omukemi oba sitaani nti nze bwe nkusanga ng'olina ekisitaani ekikuliko nina amaanyi mu nze agampeebwa oba obusobozi bisaka okuyamba nga ndi mu kanzu ne bwe sitaba mukana kati ne bwendi wano kuba ekanzu kiri kyambalo naye malayika oyo amukuwa mu lunaku olwo ogenda kwambala ekanzu lindako kitegedde weŋŋendayo era ogenda kitugamba ne bansomesa ogaye mu mwaka gumu mu kunnyambaza wano ekanzu yes kanzu ke kabonero kendaba naye owobusobozi aba alina kyantaddeko ekanzu akabonero ako koli mu kwogerako akekanzu ekanzu etegeeza butukuvu omuntu obeere mutukuvu olugoye olwo obweru ensonga endala gye nnyinza okuwa ku kanzu nti kituyambako to bring equality to us batya nti bwefenna bwe tuba nga tuli mu kifo kimu twambadde ekanzu ne wabeeramu omuntu ng'alina olugoye lwe lwa mitwalo 20-30 wane wa Katonda fenna tuli kyekimu mukitegedde equality gye njogerako kyobula twambala kyekimu naye ng'ensonga enkulu butukuvu naye mu kwambala awo ekanzu ensonga gy'oli mu kuleeta oba obusobozi atuwa malayika era buli omu afuna malayika omu so oliko kati malayika malayika oyo yakugayidinga yakuyamba kukola ebikolwa ebirungi eri Katonda okugeza ebikolwa ebirungi okusomesa abantu okubaggyako omukemi okubayambako okweddamu mu nsonga bwe zityo kati atanaweza mwaka gumu atanaweebwa kanzu eyo aba talina malayika omukulu abatanatukamuwa malayika oyo tumuyita mukkiriza so omuntu yena nga tanaba kwambala kanzu ayitibwa mukkiriza kitegeeza omukkiriza taba na malayika oyo atuweebwa mu kaseera k'okwambala ekanzu so taba na malayika so mu kwambala ekanzu ng'olyoka oweebwa malayika kale kaakati ekirala lwaki mufukamira ne mutambuza ebigere amaviivi
nga mugenda okusinza entebe etaliimu muntu naye olw'okuba eriko olugoye oluwandiikiddwako amannya g'omukulu bwe batyo bwe baŋŋamba ate nkirabyeko ne mu vidiyo ogamba nti tutambula mutambuza amaviivi tufukamidde kuva wano paka eri okusobola ogituukako naye era mutambuza ensonga enkulu yeeno itambiro ly'omukama Ruhanga ow'obusobozi tuliwo ekitiibwa wangambye etambiro liba ddwaliro libanga ddwaliro wekiwonyezebwa wemugenda owonyezebwa healing place so eryetambiro nga bweoyinza okugamba kyaki affe tulina kanisa munnaye mwe temulina kyaki anti ye kanisa so mu kifo kya Katonda ekyo okutuukamu oluusi y'engeri gye tumuwaamu ekitiibwa ekyokulabirako nti bw'ogenda ewa kabaka bano bakabaka ab'ensi babawa batya ekitiibwa tebamukuba mugongo y'engeri gye bamuwaamu ekitiibwa kati ate Katonda eyatonda omuntu bw'atyo okola otya kyova olaba tumufukaanirira nga tugenda gy'ali naye nga ensonga lwaki tuzijjamu kuba y'engeri gye tuwaamu ekitiibwa Katonda waffe. Ani yakutonda? Omuntu eyantonda Omukama Ruhanga obusobozi bisaka yakutonda. So ayinayo be yatonda ng'obalaba ng'otegeera kakati mayiwa ogamba nti ani yakutonda sokoleke bw'ombuuza ani yakutonda enkuddamu ekyo n'ombuuza ayinayo be yatonda bw'olaba obutonzi bwa Katonda yatonda buli kimu omulundi gumu ekyokulabirako nti oli muntu wadde obuyinza funa omukazi ozaale osobole generation yesobola okutambula obwo obuyinza yabukuwa kuba kati bw'ongamba nti alina gwe yatonda omulala bwe kiki oyagala atonda ekirala kitaliiwo sukali kanziremu taata bansonyiwe ani yakutonda? Omukama Ruhanga obusobozi bisaka. Ani yatonda ensi eno? Ye kennyini bisaka yes nga tetannaba kuzaali obusobozi bisaka nga tannazaali kyenkugambye nti omwoyo gw'obusobozi gwaliwo nadda nga ne bisaka omuntu tannazaalibwa wano mukujja nedda kigatta bwe kiti gwaliwo nadda yes ye Katonda yennyini kati lwaki mugattako anti kati woba oŋŋamba nti omwoyo okiyita otya ow'obusobozi yes woba oŋŋamba ow'obusobozi ye Katonda lwaki mugattako bisaka kubanga bisaka ye nnyumba wandiŋŋambye yatonda ensi eno ow'omwoyo w'obusobozi naye mugattako bisaka kiri bwe kiti amazzi egiraasi eno bwetabaamu mazzi ebeera ki? Ebeera glass. Bw'ogiteekamu amazzi ebeera ki? Glass of water. Glass of water. Kirese bulungi. Kitegeeza a glass of water amazzi g'otaddemu amazzi g'otaddemu yewa obusobozi naye giraasi y'ebisaka kati ate toyinza kwogera ku mazzi anti bisaka teyaliiwo oŋŋambye yamugendamu bugenzi nga bisaka azaaliddwa teyaliiwo kati gwe kyoyagala nkugambe nti owa obusobozi ye yatonda ensi eno si we kiri tukkaanyiza okay kaakati lwaki nali ku interview ne baŋŋamba okwenenya kwammwe muwandiika obupapula ne babuwa kabona n'abwokya kate kye nafunye ewaala omwami eyaŋŋambye wano mu audio nti ye yaliyo emyezi 8 tebaa tebabwokyezza babusuula mu ttooyi bwe yagamba nga yalimba nnyo muyina ku audio nga yalimba nnyo kakati bwera okasaba bwokyo babusuula mu ttooyi oba mutukuvu kati okwenenya kwaffe kituufu tulina enamba 23 naye mu kwenenya okwo okugeza nga namba 2 nsonyiwa bankola obubi nti mu kuwandiika okwo you are making an agreement between you and God kubanga owandiika oli wekka nti Mukama Katonda obusobozi saba onsonyiwe nakola kino ne kino ne kino kitegeera
kakati you are making an agreement between you and God osobole oli mu kwenenya we kachowa kuita okwenenya nti otudde wansi n'ogamba naye nedda kino nkyusizza kankole ki kankiveeko bwe tumala okwejjusa tulina box gye tubiteekamu ogambye kwejjusa yes okwenenya kwejjusa okwejjusa oba okwetereza box gye tubiteekamu kituufu byoyokyebwa mukadde kaabyo byokyebwa nebivaawo naye ate tekitegeeza nti ekibirwe kikuvuddeko nga bimaze okwokyebwa wano wookiwandiikidde nti kino ne kino woonera bwe bigendera kakati wenkugamba nti omukulu alina concept ze yakoppa eri mu bakatuliki n'akyusaamu katono ayawukanirawa ne bano abagenda mu kasengo no n'atuula eno n'ayogera ono yakyusaamu bukyusa nti kati wandiika buwandiisi kuba ne bali bakkiriza baba bakatuliki bakkiriza nti kastojja newe era nabo bakiyita kwejjusa bakkiriza nti kastojja n'oyogera nga oba abaire eno ye father simanyi oba kwenenya n'oyogera father bansonyiwe nakoze kino nayenze wano n'akakuba akawole n'agamba osonyiyiddwa oba ekyenjawulo mmwe muwandiika tolina gw'obigamba obyewandiikira nga ggwe anti kati ono yalina amagezi kitegeera ye yalina amagezi naye ate ekyo kibi anti wulira yalina amagezi nti wanaaleeta kyekimu mujja laba nti akoppye yakyusaamu katono nti kati wandiika kakati wano mu kuwandiika wano ng'oli wekka mu luumu yo oba mu nnyumba yo n'owandiika kirimu obuzibu bwonna kubanga nze ndaba ate kiri ekyokudda wali n'ennyonnyola oli anti kuba ekyo kirala anti kati wulira sikirinaako buzibu mu nzikiriza yammwe kuba kyemukkiriza naye nkirinako obuzibu nyinza okuba nakyo nti enewe waŋŋambye kati nze tuli mu nzikiriza za njawulo nze nzikiriza nti Katonda ali mu ggulu era yasonyiwa so omuntu eyazaalibwanga nze ogamba nti Katonda ali mu ggulu kitegeeza wano taliiwo ontegedde wano taliiwo wano atuweereza bamalayika be awo wali obuzibu bana yewoli saava wengenda okutereezaamu bw'ogamba nti Katonda ali mu ggulu wano atuwa basaavanti obanga agamba atuwa bamalayika atuwa bamalayika obanga agamba nti Katonda oyo gwoyogerako talina maanyi yegeetuukira wano nedda ate malayika kati saavanti alina kyayinza okukola nga kabaka tayagadde kambuuze enjajja na bubaka okujja n'obubaka kati ye tasobola kwetuukira asobola waba ayagadde naye lwaki yeetuukira ng'alina baasobola otuma kitegeeza bwe kiti kitegeeza bwe kiti nti bw'oŋŋamba nti asobola ate nga takikola then ekyo kirala kuba bw'oŋŋamba nti Katonda ate ali mu ggulu wano taliiwo ng'anaaleeta bamalayika bokka kati nkubuuzeyo ekibuuzo kakuterezeemu ekitono Katonda yajja tati mu ggulu gy'ogamba anti kankubuuzeyo ekibuuzo Katikkiro bamuyita ki mu Buganda kabaka waawa tumuyisa Katikkiro aba kabaka w'ebweru si bwe kibaloola nti olowooza Muwenda Mutebi kabaka tasobola kuvangayo n'ayogera nga buli kimu ku press conference oba Katikkiro alina kyayogera nga kabaka takyagala kati ekyo kirala ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. nakugame Katonda oyo ali mu ggulu tasobola kwetuukira ku nsi ne nkugamba asobola
nkugambye asobola nti tekyetaagisa alina abamuyamba. Lwaki olowooza tekyetaagisa ku Katonda? Kubanga omulowoolezezza. Kubanga malayika wa message. Kati olina malayika? Olina malayika? Era malayika omanyi otya nti oli naye oba toli naye? G'omanyi otya? Olw'okuba Bisaka yagamba mukuwadde? Nedda. Okumanya kwange manya nga ekisooka sirogebwa kyo kimu. Ekirala bwe nsanga omuntu ng'alina obuzibu nsobola omuyamba ekisitaani n'ekimuggyako. Kitegeera nsobola okuyambako omuntu ati otegeerera nti omuntu omalayika oli naye. Kati kankubuza ekibuuzo, oyawukanira wa? Era kati nkiwa okuva ewawa kutikkira oli saala kiyita kutikkira nti saala kuyisaamu maaso sima bakiyita kutikkira okuva ewayambazibwa ekanzu oli mugumu nnyo kuba oyina malayika era akukuuma, si bwe kiri? Kati oyawukanirawa n'agenze mu ssabo ne bamuwa ebintu bye, amugamba buli w'oba ne wetoola ennyumba emirundi 3 teri kigenda kutuukako. Kimanyi aba mugumu nnyo kuba alina kyalabako. Abakuwadde kapakkulizo naye ffe tetuba na bukakkulizo. Temuyina? Nkuweeyo nga 2. Awakuliza akasooka bwe nali wano omukulu yagamba eyali ku seeti aweebwe buli awaayo eri omukulu yafuna emikisa. Kitegeeza nze omunaku atalina byempaayo yaweebwa omukisa. Kati eyo ensonga eyo lwaki tumuwa kiwandibadde osooka okumanya nga tunagenda ku lwaki. Mu luzungu bwe babuuza ebibuuzo tusooka twagala tumanye is it correct? No, it is wrong. Tuleke tugende ku lwaki mumuwa. So si kituufu naye mumuwa ebirabo. Kitegeeza ebirabo mumuwa kituufu naye maybe ensonga kati ensonga eriki? Kati ensonga lwaki tumuwa ebirabo oba obusobozi bw'aba atuwonya atuwonyeza bwereere. Bw'oba n'ekizibu kyo ogendayo ne kiggwa n'oba togenzeeyo logera ku itambiro lyo oba wonna wooli oba obadde accident ogamba obusobozi nyamba n'owonyezebwa n'otafuna buzibu obwo oba ne wabaawo ekintu kyonna kyakutaasa kiba kyabwereere kuba tomusasula yadde 10. Naye olw'okuba nti oluusi ffe abantu oba n'obuzito bw'amaanyi n'olaba nga bukuggiddwako ebizibu biweddewo ogamba omuntu ono nkole ntya okumwebaza. Kyova olaba oluusi tukwata ebirabo tukola ki? Ne tumwebaza. Yes. It is a will eba ekoleddwa ku nga tokakiddwa. So mu nsi yonna Katonda ogambye Katonda yali mwoyo before Bisaka nga tanazaalibwa. Bisaka we yazaalibwa Katonda yali anoonya mwoyo mubiri gwatuulamu n'atuulamu gwa Bisaka, si kyo? So mu nsi yonna Katonda yalonda famire ya Bisaka era mwe Katonda mwagenda okubeera paka. Kati okwongerako ku ekyo kyogera kituufu nengenda kwongerezaako kati nyongerezaako bwongereza nti kituufu. Yes. Nti era noono senga avaawo mutabani we kati ate ebyo oluusi Katonda nga ye alina engero gyakolamu ebintu kati bwe ndowooleza ekyo nyinza maybe okirowooza obukyamu naye ye nga Katonda alina engero gyakola kikuba noono twali tumumanyi nti agenda okujja. Kati ani amubagamba? So badde nsaba nsooke ku kiri kale nyonnyola oba obusobozi okusalawo najjira mu famire eyo yalina option ezindi ndala naye ekyo kye yayagala nga Katonda okusookera mu famire eyo mu Uganda mu baddugavu kubanga era yalina n'obuyinza okutandikira China. Kitegeera naye yayagala asookere mu baddugavu wano mu Uganda then ekigambo kisaasaana ensi yonna. Kati awo si musango ye kubanga yatandikirawo toyinza kugamba nti lwaki tewatandikira wange. So kisoboka nnyo okera ku makya ng'owa obusobozi ava mu Amerika
tekikyasoboka. Anti kyonnyonnyodde tiyatandikira eno. Anti kyemukugambye nti yatandikira wano Katonda wonna waaba wabeera ewuwe waba atadde nga headquarters kuba kati bwogamba kutandikira mu America kubanga agamba nti headquarters eziri Kapyeni zijja kukyuka at one time zidda America kati tekikyasoboka. So headquarters za Katonda ziri luddawa? Kapyeni Kagadi. Onansonyiwa okuseka. So headquarters ekyokulabirako so Katonda omuntu yenna okubaako byokola ekisooka olina kuba newoosinzirira abantu we bayinza okusanga in case of anything. So kati headquarters za Katonda ziri Kagadi. Nga woowulira nti enzikiriza gundi erina ekitebe ekikulu mu kitundu kindi. Owulira Vatican enzikiriza endala ng'Abasiraamu balina ekitebe kyabwe e Mecca, enzikiriza endala nga abalokole mwekyamwe kiriwo ekyaffe kiri mu ggulu. Naye enzikiriza nga Anglican balina ekitebe kyabwe ekikulu. Kati enzikiriza yammwe eriki eyammwe? Sikutegedde. Anti oŋŋambye enzikiriza ey'Abakatholiki Vatican. Kati mmwe ewammwe e Kagadi enzikiriza wewali ekitebe ekikulu. Ekyanzikiriza ki? Enzikiriza ey'obumu. Ey'obumu. Actually mu Luzungu bagiyita the faith of unity. Okay. So mwe abatakkiriza nti waliyo Katonda waliyo bazita ki? Three what? Nedde tuziyita Katonda omwana Mwoyo Mutukuvu. The Holy Trinity temugikirizamu. Teriyo. The Holy Trinity. Teriyo. Waliyo Bisaka yekka. Kati ewaffe gye tuyina in fact kati obontwalawo kye tuyita obwakatonda. Obwakatonda bulimu emyoyo emikulu ate egyemanyi gyokka enkola gyagyo okugeza Omukama Ruhanga ow'amayigoona. Kati gwe kyekiri ekya Trinity bw'okireetera ffe tugiyita the deities. Kitegeera kati awo confusion esinga weetandikira abasinga bwe musinga okubuulirirawo nti waliwo Omukama Katonda w'amagye gonna oyo yatonda byonna ye Bisaka gwe mulimu gwe. Then ne wabaawo Omukama Katonda w'obutuukirivu bwa Katonda ogwo nagwo mwoyo guli awo ogwo guvunaanyizibwako gwe gweza abantu bonna gwe gutukuza. Then ne wabaawo Omukama Katonda w'obusobozi bwa Katonda yoyo omulimu kulwanyisa mukemi sitaani kutugada tumere bamu. Naye egyo emyoyo gyonna gye njogeddeko giri mu mubiri gumu ogwa Bisaka paka toba ntegerekese bulungi. So Bisaka ye buli kimu. Era taddibwamu. Okay. Amanyi nze mbuuza kusinziira ku bye nnawulira n'ebyendabye n'ebyensomyeko. Kwanze nga bwe nakugambye nzikiriza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi ali mu ggulu. Omukulu yaŋŋamba yali atudde ku sseeti nti we yali Bisaka we yali akyadde bayaŋŋamba kifo ki baamubuuza n'abagamba Katonda taffa naye tukulaba okuze. N'abagamba nze temunfaako ŋŋenda kufa naye ŋŋenda kuzuukira nkomerewo mu mubiri ndi mu kootinga bigambo bibaayogera mubiri omuvubuka ogw'emyaka nga 17. Omubiri omuvubuka nga gwani? Anti kati nze njogera byaŋŋambibwa. Ekibuuzo n'enkijjaawo. Bisaka yafa teyafa? Kati kino kye ndi mukati okuddamu ekyo ekibuuzo. Era waba yafa yazuukira nga we yagamba oba nedda? Okutandikira awo ku kibuuzo kyo kyennyini nti yagamba nti alikomerawo mu mubiri nga gw'obuvubuka nga gwa myaka 17. Yes. Kakati omubiri ogwo mwe guliwa?
yabawa nti ajja kujja mu mubiri ki banza tebamubuuza kati gwe omubiri oguliwo sofa gwa myaka emeka kitegeera alina emyaka so kyentegeeza mu kino ayinza obutaba wa myaka 18 naye muvubuka Katonda yali ekigambo kyate okitegeera no yawa kyakulabirako nga teyagamba nti ajja kudda obanga ali mu mubiri gwa myaka 18 straight okusinziira ku kooti yoyo gayi kanziremu kooti ya gayi ekibuuzo ekirala ansi endala obuuziza ow'obusobozi yafa oba teyafa ndi ku bisaka kwawanjawuliddewo onobitegeera bisaka yafa oba nedda omubiri gwawumula yes. ne baguziika tegwaziikibwa yes. tegwaziikibwa olw'okuba omubiri ogwo gwakazibwa ne guteekebwa in a special room for tourism nti guliwo kubeerawo paka nti n'abalijja ebiseera ki baliraba nti ono omuntu yeyatandikawo enzikiriza y'obumu waliwo for a purpose so tourism mpaayo akasente labirako kwabwereere kuba nawe nowoba oyagadde okugendayo osobola okulabako so kitegeeza noono aliko mukama senga amuyi kati kambuuze kati ebyo byogamba nti singa ekyo kibuuzo saawa zino si kikyo anti ngambye because nga bwe twagambye mu ntandikwa omubiri gukoowa era ne guwummula si kyo ng'ogwono egwawummula so chances are high tineguno ogenda kazima nagwo gula tourism nze ndowoozaamu lwaki guli gwakazibwa nti ekintu kwe kitandikira enzikiriza ye yennyini etandikira ku ye tegusinzibwa ate kati lwaki tuba tusabire tulina etambiro bweyogerere fena tondibadde tugenda eri kati ani atuula mu ttambiro bweyogerere neewalala katugeze katonda ng'ali kagadi ku kitebe yatambuddemu ali kagadi ku kitebe naye tulinayo ettambiro ebweyogerere amatambiro infact okutereezaamu amatambiro mu uganda wokka gasooka 1000